Democratic Front yalese candidate waayo ku kya Kampala. Kakati ebyewunyisa mu kalulu kano tutandise okubanga tubiraba ono bamuyita owa Honorable Mpuuga gwe yalese okuvuganya General Lewis Lubongoya olondani soko omulirize katini naye n'oluzungu lwaganye nkuletedde ebisesa mu kalulu kano sofa bye tulinawo. Hey, hello ladies and gentlemen. Today we just tried to submit our papers, but they said we can't enter inside. We don't know the reason why, but we are real Ugandans. We have everything. For us, we want to do our own things. You know, in Uganda, they don't respect anyone with talent. Our talent is dying because of the bad leadership. So now we decided. What do you want to bring in your leadership as a president? In my leadership, I'm going to bring new things. Every talent, they have to get money. You remember 2 days back, Uganda Cranes, they played very well because they said they should get money. That's why they played very well. So also for us, we want to give each talent some money so that they can develop their talents. Okay, thank you. Your name? My name is Katongole Abdu Eke Dogode from Uganda. Okay. I use English. Yes. Yeah. Wasoma. Even we went to school. Where are you dressed? Sibo obutuse wo batuganya okuyingira. Okitegeera. Lwakuba tetujja okumulyango. Ngamba batukirize tuyingire. Ate eno wale. No, ntetukiriza kuyitawo. Labayo empapula zino munnamawulire tunulako olabe. Tunulako olabe. Oyinamu izo. Zizo. Bangano okwesimbawo kati ate lwaki bangano okuyingira bandi ntadde candidate nzuno Katongole Abudu vice president lwaki batugano nasoma byamawulire naye abagambe tuyiyiza nnyo kuliye. A member of Parliament because of the following reasons: high taxes, poor working conditions in the city. We want to change. We want to use our taxes. We want to see that our taxes are benefiting us. We want to give hope to people who have lost hope. People are so depressed. No one. Kakati omuwata omuwa oyo no yesimbyewo ku General Lewis Lubongoya kati waliwo ono yenja kujja muwanyumizeeko wabula owaddi ate ataddewo embera ku social media awo katugenze maaso bano ate bo Electoral Commission ebagobye misanatuku ate bano nabo oba oliawo tujja kwebuuza ddala ani yabasindise oba bebesindise oba ki ekyabalese bano bajjidde ku buyungo omuzungu abuyita stilts simanyi wembasera bidde naye nga bulinza okuba babuyita stilts so awe tulio nakole nabo njagala obalabemu ebyewunyisa mu kalulu kano wabula nkuleetedde nebya Mayor Erias Lukwago ate ono abaana ba NUP ab'enkyukakyuka omwalo Kiseka amyuzizaamu bibiri agamba ono mufere bulijjo akolera mu Sabba. Erias Lukwago ali mu kuyita bannayuganda bagende balwanirire omwala. Amisi Kiggundu yagukubyeko ebibaati era Amisi Kiggundu agamba ayagala kuguzimbako. Lukwago akombye kwerima agamba tebajja kuzimba ku mwala mujje tulwanirire omwala era Erias Lukwago mu bigambo bye agamba mbu yayita SG General Secretary olw'okuba NUP erina bakansala bangi mbu bakombayininge mu kulwanirira omwala mbu SG yagaana okujja ekibuzo ekiri mu ddiiro lutalo kirwe tulwana mu NUP fe tulwana kujjako Museveni tetulwana kutereeza twakizuulanga Museveni bw'aba akyali awo tetukyalwana kutereeza ebyo bimuwuddisa abantu. Erias Lukwago oli mukozi wa Museveni, Amisi Kiggundu naye mukozi wa Museveni awatali wadde okubuuza tekiriiko wadde okwebuuza. Erias Lukwago oyagala kutulaga nti kati ssaawa zino okola nnyo nga babadde bakwata baganda baffe abatembeeyi ne babateeka mu kkooti neetuulirawo ne babatwalirawo luzira. Tetukulabangako ng'osituse ovumirira ebintu ebyo oba ng'osituse ogamba kanwanirire ku bantu bano.
Ekkooti etuulirawo mu nfo olumala okutuula gwe ng'oli luzira naye nga bakutte bukwasi na buntu bwe buti. Ababbi bali mu kibuga bataayaaya tebalina wadde abakuba ku mukono. Ekibuga kibi buli wamu kati sawa zino gw'otulaga nti ekizibu kya bannayuganda mwala. Ekituufu kiri nti Amisi Kiggundu tumanya. Salamu alaikum. Agati Nakalembe omusomi w'edduwa. Bw'oba wenyiye embeera embi yankusomere ku dduwa. Abali ebweru mirimu gigaanye papula zeesibye kino kyekyoto kwesabira omukisa kobe ng'oliriddawa wali wenkusabira n'ofuna emikisa. Ky'oba olabanga abirira ebinyonyi ebitalina kyakulya naawe atalina mulimu jangu kusomere ku dduwa ofuna omukisa. Eno ennyanja kwesula buli kimu ekisira ne kiba kikujjudde nekikasuka mu nnyanja nekikunta nekigenda. Nze Agati Nakalembe kambawo ennamba yange yeeno 0753775 temuddeeyo nemwebakira ebizibu mukobe ku nnamba yange eno. Gwekyo ngenda okwogera okitegeera nti okulya ennyo kuleetera omuntu n'alekerawo reason. Alabye olubuto lwange. Okiwulidde? Ono omukwano nze muliraanye wano engeri yokka gy'assa akulaga nti ali ku buzibu bwa mukuto. Owulidde? Kakati omukuto no yes waliwo ebintu ebitawaanya obwongo njagala nkubuulire. No leka njogere. Kubanga twogera ku mukazi yali raped. Twogera ku mukazi yali raped. Era bamulaba. Twogera ku mukazi yali raped. Twogera ku bantu be bakwata ne batulugunya. Nkuba akafaananyi olwaleero. Mulumbe bali abaziise kaseese batudde balaba wano program twogera. Nze mbadde mbakubagiza era nenvumirira ekigambo ekyokukwata abantu. Njagala abantu bategeere tikituyitiriddeko ffe ng'abe-NUP okuba nti nno batutta batemula abantu baffe basiba abantu baffe babatulugunya kyokka ate abantu aboogezi ne bakwata omusango ne bavunaana victim. Omuntu ne bavunaana the victims of what? Of the operation yene tugwako. Nkugambye gwe tizina ensonga twazitwala up to parliament, up to the Human Rights Commission, up to police. Omuwala n'avaayo n'ayogera ne yeerwanako ye yennyini ng'omuntu ffenna ng'ekibiina NGOs ne tugenda mu Human Rights Commission ne tuwaaba ku poliisi ne tukisitula mu parliament. Kakati bw'olaba omuntu nga talina na nsonyi naye n'ayagala ajja wano akole gaslighting nti no kwegamba kaawugane ennyo nti ofuna omusala okola bwoti. Twogera ku kintu ekigamba nti ab'amagye g'eggwanga mu Maachi wa 2022 bakwata omuntu ne bamutwala embuya awabeera Semwai n'ayogera n'amannya bwe yali tannafa yayogera amannya g'abantu babiri omu nga Elias omulala ye Hassan n'agamba abo be basajja abanzikakkanako ne bansobyako. Twogera ku bantu abali eruzira abavubuka aboogera nga obakyalidde booti nga n'abakulembeze b'amakomera batudde wali abagamba nti kakati ennaku zino bwe tukwatibwa ne tutwalibwa ab'amagye batukolako ebisiyaga nga n'omuntu omulaba ayimirira takyasobola na kuyimirira awenyera naye n'olaba omuntu nga ye yeerabidde ennaku y'abantu abo. Kati nkubizaamu ekifaananyi nti by any chance singa maama wa famire eri etudde era bw'omwogezi w'ekibiina ekiri mu buyinza ayogera nti bannange essakati lye tugendako we are going to protect achievements mugamba nti okutyoboola eddembe ly'obuntu bino ebintu bye twogera Museveni yabiwandika nako mu 10 points program okugamba nti kino kye kitututte ku lutalo gavumenti ebadde ekola kino ebadde ekola kino. Baani bakamaabe tumanyi baani bannyini bintu bakolera osegedde era be batunyigiriza bwe baba basazeewo abo tubamanyi era ffe kye tulina okukola twakizuula nti teffe tetukyalwana kutereeza ffe tulwana kujjawo kizibu tulwana kujjawo kireeta kizibu osegedde tweterereze eggwanga lyaffe ne bannansi tujje mu katembawo Erias Lukwago
oyo Katemba mumutujjeeko mbu attention tugiteeke ku ebyo tuleme okufokasinga ku bigenda mu maaso ebigenda mu maaso mu Kampala ne Uganda okutwaliza awamu tupulichinga kye bayita protestive vote ffe twagala kwejjako batemu tukooye okwagala okututerereza mu kkomera twagala kuva mu kkomera osegedde Erias Lukwago mutujje mu Katemba wammwe nammwe ffe tukimanyi bulungi nga Museveni waali awo buli kyayagala kijja yita era saawa zino ffe kye tulina okukola kwe kulwana Museveni okumugjawo bwe tumala omugjawo tujja kweterereza ebintu byaffe in fact tewajja na kubaawo ayonoona naye kati saawa zino ayonoona waali ffe mutugamba